mbalamusizza abantu baffe mwenna. Nze Ssaabasajja Kabaka nga nsinziira wano we twajja okuwummulako n'okujjanjabibwa nga tugendera ku magezi g'abasawo nga bwe gaatuweebwa. Tubadde tumaze akabanga nga tetubawulizaako nga tugoberera ebiragiro by'abasawo ebyatujja ku mirimu egisinga obungi. Embeera y'obulamu bwaffe egenda etereera era tusuubira okudda ku butaka mu biseera ebitali byawala nnyo. Twebaza Katonda atukuumye era n'Obuganda olw'okutusabiranga bulijjo ate n'obutaggwaamu ssuubi wakati mu kusoomoozebwa okw'amaanyi ddala. Twebaza Katikkiro, baminisita n'abaami ba Kabaka bonna olw'okusigala nga batambuza emirimu gy'Obwakabaka mu kiseera nga tetuli mu nsi. Ebigenda mu maaso byonna tubigoberera era twebaza Obuganda olw'obujjumbize mu mirimu gy'Obwakabaka. Twebaza abantu baffe abagoberedde empisa, obuwangwa, ennono n'obulombolombo mu kiseera kino ekizibu ddala. Nga bwe tutera okwogera bulijjo, amaanyi gaffe gali mu kwegatta. Tukubiriza abantu baffe okusigala nga bali bumu. Mukama abakuume. Bano bonna abandeekanya tikyabasobola okunkolera. Nina ennyumba yange entudde wano ndi maka gange, emotoka eri wali erimu amafuta, nina bizinensi zange nzisasulira, ate nina abakozi bange bensasula buli mwezi, kati omwezi guweddeko ngenda tuula wano nsasule abakozi bange bonna. Nawulidde no bakomparinga bali ne Jali Order bano ba business ladies, it doesn't matter whatever. Ate olaba Jali Ennumba jawa kano kankule bana balekana basinga bekuba na busabuni. Febe muleka tubakola kwa dikulu okufuna following. Tulina abasajja awaka. Mukwate ebisaala tusula nabo. Ne mfuno kwa dikulu ne mfuna following. Naye kere nchofuna ekizibu lawo wali wagenda okuyamba. Temwina babulire. Saimano wali omuntu alekanyira mwezi sisi bafaako. Talima katika Uganda egamba bino amanga. Talima oli Chali wange. Era bw'otafuna katemba tolitegeera bantu bo. Buli katemba bwabeerawo akulaga amazima nti ono ali bwati ono omuntu ali bwati. Okay. Nze ekyanyiza ku Jojo sirika njogere host yandeese. Lwaki otandise nga mwagala nnyo temwagala? Jojo, how could you insult Muslims? Wallah olunaku olwo nakukyawa. Genda uchawe genda novuma Katonda waffe novuma Allah buli emana really who will trust you again oloza kasala yakwesiga bwofika novuma kadini novuma Allah mbalinga emana omukazi omukula ategeera azadde kovuma ote Katonda oli wanjawulo kwena kuchawo okuvuma obusiraamu wetereze wetondera abasiraamu tuli banyivu nnyo gy'oli mukazi gwe wetondera obusiraamu kansala nkusamu ekitiibwa nawe mukazi onavuma atya amadiini lwaki nawe ebyakabaka biddasaidi oddota ku busiraamu n'obuvuma oli mutemu mukazi era omutemu wuyo nti nebagamba gundi twali tumanyi yaleeta ono mukwano ndeeta atya tosobola kubeera ndeeta atya nina benda basama nti gundi yakuyamba onyamba okyanga kusasula ekyo nyini kyenyawo ngagamba nze nali ku Facebook nga nina erinnya nga agamba temukuba nabaddeko ku live eggulo simanyi bye byavudde ngagamba temukuba erinnya temukuba nga safeguardinga naye ate mwaba sirusiru mwabagala okujajinga nga temulaga nti mwagala kukuba ng'oli akugamba tokuba wallahi yabadde ayogera neŋŋamba tugeza abakuba neze ndi fayini kati ndi wano omwami sente sinaba nakola sente ku TikTok sinaba TikTok nakagitandika guno omwaka
sente zange zino zenzibyemu ennyumba zomulaba zenkozeemu clinic nazikola ku Facebook. Ulira no Salima wekata agamba ofaaki mukwano ono muntu kubanga temumanyi mwe olaba Salima sikatunyumya olwali oluli plain. Kiki nayogedde ekifu wala sijja kulimba kiki nayogedde ekifu bwe kugamba nti ndi mukazi mufumbo nagenze wankunda nga nnoonya gundi eyo nembula naate buwaliwo ng'ogamba akabaata nti nagamba Taylor nti husband wange oku internet olwali yali vibe naliwo ngala nnyo era nakumanyira wani ono yafa omugenzi sima naye Jojo kyokola you have to respect people like yali vibe naye olina oteekawo ekintu nti gwe nsonyiwa kyali bwe kiti kubanga wavuma n'abasiraamu by the way bamvuma nabo naye kirungi Jojo ekintu vaayo okole video ogambe wulira amateeka si gwe agakola asinze nkola amateeka naye Jojo kusinziira ku nankana y'endaba kati anti wulira temusobola kujja buzi ne mukasukira bannamu amayinja ne musuubira nti no abamu kufe tetuli basirise mulina otukkiriza nti some of us tetuli basirise waliwo abantu b'okola ekintu n'afulali n'akaaba nze siri type eyo obukasukira ejjange naddi kuddiza naye ekintu abanga ndikuddiza omwana okujinja ate nga gwasoose sirumba olina okundumba kiri nti saba ekisonyiwo abantu bajja kwata antu tukwagala bayida naye ekisonyiwo pozi nakoze ekisokonzi obusiraamu vuma abasiraamu ambi temubigula atumbaabo ekisonyiwo ng'asaba kyaki ntigenda saba ekisonyiwo abasiraamu ate n'avoola munne gwe babadde bakola naye kabaata sekyo kyenjagala kale enkolagana eveewo tulabo basige natunda ababiguze ejjo bonna simaka gye bavudde nga kamera evuddeko tewali ate tewali kisobola kubeerawo kati tuli mu comment nali nziraba ganzireka ne mugamba ensonga zino sizaagala zityoboola ekitiibwa kyange ng'omukazi omufumbo nze nange nina eddalu lyange ne mundeete Jojo twamukutte ne gundi wawe bakusuulira bali zenno eno bampika mukwano obugirasi buyitawo amazima tebagala amazima abatalina babalabirira baliyo bakaaba tetulina basajja tuli basi temunteekako bigambo bityoboola ki bufumbo bwange nebwa nekera omuntu gwe munteekako sisobola mwagala nenkibannyonnyola negamba kambabulye lwaki sisobola tetuli mu levels ezimu ate nga batandika okuddeko tetuli mu levels ezimu n'ekirala si ye muntu gwezo nze nvudde dda nga ngamba abantu nyina abasajja mbane naffe fina tuli bantu buli muntu alina kati kolasi olina abakazi b'otunuulira newankubadde oyagala akasolo nga tusobola kumwebakako nga ne bwajja n'akwesibako ng'omugamba mukwano babutubireke nantalabika nga Sire Queen nga futu soja wali olabeyo Sire Queen nga futu soja basire Queen oba gavumenti mbi oba abantu baavu bo waakiri obusolo bajja buguzani ba government officials n'abaana b'abanene ye business eyiyetefa ukategedde ero jabbala bawano be basingo sireyinga ku social media naye gwe omwana yakeera n'ogenda n'okola ye gwe olina okufaayo gavumenti kyekukulembera naye ate era baveeyo ne bakusiriwaza ne bagamba va mu byobufuzi genda onoonye ssente zo naye ng'abikugamba ye mubbi naawe n'otandika olw'omutwe gwo bambi tomanyi n'okugenda mb'onoonye ssente ove mu byobufuzi n'ozimba akayumbako ne bajja ne bagimenya mbu wazimba wabi byebyo ebyobufuzi ebibi gavumenti ezo teziyimirirawo kwoli Sire Queen atunda busolo kuba tezimusolooza gavumenti teyimirirawo kw'ono mubbi eva gw'omukozi gwe target gw'oyimirizaawo gavumenti kati bw'ebeera mbi gw'ofiirwa bw'ebeera nnungi gw'ofunamu oba okisegeera oba onfuna baba siriwazanga muve mu byobufuzi mugende munoonye ssente genda weenoonyeze ssente owerera abaana kumbe bakusindika gwe obakolerere bo babbe akatakako gye wakagula
ojula kakuumanga asikaali woomalira omwezi nga togenzeeyo osangawo baateekawo musingi nga baazimbyewo nnyumba nga bakugamba si wuwo byebyo ebyobufuzi bye muwangaaliramu bye mugamba mbu tetuli mu byabufuzi tetuli mu byabufuzi gavumenti yeditamininga ku kukuuma ebibyo era buba bunafu bwa gavumenti gwe okubbibwa ebibyo naye biri usual biri nomo gwe munansi gwokola ekintu kyo era gwoyina kiprotect ng'ate poliisi olina kudduka nziruke kubanga ababbi gye beeyambisa okujja okubba poliisi ejja erina okutaasa gwe okutaasa ekikyo ate gye beeyambisa yekkuba emiggo nga bakubba amagye ne poliisi bye byabaddewo nga bamenya amayumba gammwe Fefe Busi n'agamba nti gavumenti yasasula abayimbi bino ebya federation abagagga nno abalina akasente nebawa butitimbe na butitimbe naye gwe gwe bamenyedde ennyumba gwe bamanyidde ddala nti ddala mu butuufu munansi afuuka homeless tebalina wadde kye baakuwadde tebalina ate olina akugamba muve mu byobufuzi waliwo embeera ojja kwetaba mu byobufuzi nga nekiseka takugambye nkubuulira kiba kirungi n'olabukirawo nze sibeera surprised ku bigenda mu maaso mu Uganda kuba mbimanyi era nfuba nnyo okutereeza siina kye nnejjusa naye gwe ate ojja kwejjusa nnyo nti akaseera ke walina okugatta eddoboozi lyo oba ke walina okugatta amaanyi go mwejjeko omuntu omukyamu ogenza okukajjukira nti wakoonoona nga okajjukirira ku kaseera nga batwala ebibyo ojjukirira nogayi kale senga twakola bwe tuti nti gweolina ebyokwejjusa bingi nze siina nze mmanyi ebigenda mu maaso oba okitegeera ebisajja byajjanga ne bikuteekamu bu motivation speaker toteeka sente mu tulo nga byagala mmwe mupangise ku bbo twakuba bu motivation speaker ne tubukola ki ne tubuvunza ne bategeera nti mu abanaku muzimbyewa kati tujje tutya abanaku mu mayumba gaabwe bajje bapangise kufu janti nti mumenye amayumba gaabwe nga bajja beekwasa janti mwe mwazimba mu ntobazi naye nga abagagga abazimba mu ntobazi baate bwe bali oba okitegeera ebyobufuzi bikwatako gwe munnayuganda awo mukozi gwakeera n'ogenda n'okola gw'olina okufaayo ennyo kwani akukulembera